Katugendeko ku foreign policy katono breaking news eziriwo. Sponsor wa NRM malaika bamutamu omuntu so katugendeko mu foreign policy. Manyi nabagamba foreign policy yekyusa Uganda. Foreign policy yekyusa Uganda. Buli bitabika ku sponsor wabali omanya bibi. So foreign policy yekyusa Uganda ekikyusa agala mukyera birenyo. So katugendeko mu foreign policy tujje breaking news eriwo. So sponsor wa Museveni yakubidwa olunaku olweggulo bamukubye bubi nnyo ne bamuyisa bubi. Ukraine yamukubye sponsor waffe Bungereza bakubye omurasha sponsor wa Museveni nga bayitira mu ggwanga erya Ukraine yasitudde zi storm shadow zino. Storm shadow ebikompola bya storm shadow. Storm shadow kino ekikompola nkola yani ya Mungereza, nkola ya Mungereza storm shadow negena ne ba plant ya Russia wekolera obuganga, wekolera ziroketi, wekolera biki Ukraine ne bisa bubi nnyonnyo. Era nga olunaku olwaleero batugambye nti ebikompola bya America long range missiles ezikuba mu ggwanga erya Russia munda bimaze okutuuka mu ggwanga erya Ukraine. Bimaze okutuuka era egenda bikozesa okuba Russia. Okuba Russia. Nkiddamu egenda kukozesa ebyokulwanyisa storm shadows already zatandise okustrikinga Russia. Naye ne long range missiles eza America zimaze okutuuka mu ggwanga erya Ukraine okulaba nga bakuba Russia. Yes, bamukuba bamuyisa bubi. Naye muna Uganda ekintu kyenjagala omanye kiri ekintu bwe kititeeka eno eri etya nabagamba bino ebintu ebigenda mu maaso biri mu favor yaffe. Olutalo lwa Ukraine luli mu favor yaffe. Lwaki ngamba nti olutalo luli mu favor yaffe? Ndowooza ne wanera kye kitandise okuleeta ono omusajja okutandika into submission kubanga sponsor we yayina ebizibu bingi nnyo. Olutalo luno njagala ojjukire nti main sponsor mubadde mulaba flights ezikolebwa oba ne trip ezikolebwa meeting wakati wa Muhoozi Kainerugaba n'Abachina bano meeting nanga sinkana aba generals ba Russia okulaba nti at least bayiya Commonwealth state eno okujijja mikono gya Bungereza bagiteeke mikono gya Russia. Nakugamba ekintu kino gwayagala okukijjako details zakyo osobola okugenda mu meeting yaliwo eya Namu yaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ulowooza gwali gwa June omwaka gwa 2024. Sagala weerabira ekintu ekyo meeting yali ya Namu ye main sponsor. Namu akabinja okayamba colonized states to decolonize. So Uganda ebe yagala okudecolonizing okuva mu mikono gya Bungereza yali ina kugenda mu kabinja ka Namu era Museveni ye chairman wa kabinja kupaka mu mwaka gwa 2027 yamanyi nti akalulu kajja kuba kawedde nga Russia muyambiko okwenyweza mu buyinza obuyiki nabagamba teriyo Commonwealth state yali ekoze kyanjawulo okuva mu Commonwealth state negena mu communist state tekiberangawo. However tulabe communist states nyingi nnyo nga kwe kuli ne Alaska ggwanga erya America zona zali mu communist. These were Russian territories. Wali meeting wakati wa Donald Trump ne Vladimir Putin. That was a communist state. Ne bagikwata ne bagiza ku ggwanga erya United States of America. Kati akabinja kano nabagamba akabinja kano main sponsor wako ye Russia. Era Russia ne badde tunulidde nnyo ebyobugagga bya Uganda okulaba nti target yaabwe bafuna Uganda yobagigatte ku one of the states eziri wansi wa communist policy. Baje yambise under BRICS oba banka yabwe gye bagala okukola gold currency okuba dola ya America n'okusaanyawo Bungereza nga beyambisa Uganda. Nabagamba eno Uganda ina change ya mannyo gyekola mu global economy. Only that nti tuina ba dictator batalina political will kukyusa Uganda eno bya bugagga byaffe kola ki kutufuga. So bano bagirabanga opportunity okulaba nti bakozesa ensi eno bakozesa ne Democratic Republic of Congo okulaba nga bakola ekintu kye bayita BRICS currency oba gold backed currency esobola okuba American dollar n'okukakanya amaanyi ga Bungereza ne dominance ya Bungereza gye yalina ku ggwanga lya Africa. Ate oba otunulidde nti wano mu capitalism wotunulya nti Bungereza eno ne America wozikuba n'ozijja mu game kitegeeza nti capitalism ogikoze oginafuiza. However ne bano bakimanyi nti okuba Russia baba bakoze ki babeera bagigize Russia ne China kyovula abo bajja nnyo ne batuna wano mu Africa nti abantu bano basinze focusinga wa ne baka abantu bano basinze focusinga mu ggwanga ya Democratic Republic of Congo ne ggwanga lya Uganda. Kati wali mu Congo kwe creating ani Tshisekedi Felix Tshisekedi ne bagamba kakati tugenda kuyita mu Felix Tshisekedi okulaba nga tukuba China n'okugimalawo era tulabye nti finally tulabye endagaano nga zizo nazo ziri mu favor wakati wa America ne Democratic Republic of Congo ezijiwa amaanyi ku mineral deposits za Democratic Republic of Congo okufula China inferior. Kati China babeera bagifudde inferior mu ggwanga lya Congo nti ebibalo bya Russia nabyo bibeera bikoze eki bibeera bifudde okigira bibeera bifudde ebibalo bya Russia kubanga Russia ne China be babiri aba representinga communism aba representinga communism ku UN Security Council. Kati oba tunulidde nti China is the biggest economy under communist states okigira whereas Russia is the strongest military country under the communist states. Nti omuntu yena ayagala kati wotunulira neno wa Ibrahim Traore ono Russia akugamba ngenda kuwa ebyokulwanyisa werwaneko nga bwoyagala okitegera ngenda biku ojjo olwane then ne China ne mga ngenda kuwa sente.
Kato tujano mu BRICS founder waabwe ye China yateekamu sente empitirivu ye in exchange ku minerals zetulina, whereas the military economy ebyokulwanyisa byonna bye twetaaga under military, the military economy is sponsored by Russia. Kati ye America n'Omungereza ono batuulawo ne bazuula ne bagamba ekintu kino tugenda kikuba tutya. Ne batunulira amaanyi gono nti amaanyi gono yali agasibye nnyo nga focus ye wadde yali amaze okutwala Zimbabwe, kwa Zimbabwe almost China yali egitutte. Ana Robert Mugabe oyo ne bamulaga konti gwe toyina kyo tugamba yagezaako n'obbagoba naye ow'amaanyi asigala w'amaanyi wakana ng'entebe bagimulemeseza gisudde waawo. Kati ono abadde afokasinze nnyo ku Uganda eno kubanga ali akimanyi nti ono we waffe ono chairman wa NRM asobola omuwa Congo namwa East Africa yonna yonna ebyo bali batandise okukola bagenda ku dominating East Africa. Kati yali akimanyi nti chairman wa NRM asobola okukola ki, bali bakimanyi nti asobola okujima kwe kumuwa okuba nti ye chairman wa kabinja kabaitani nam ne G77+1 G77+1 kyesagala mwerabire nabagamba nti akabinja kano kali sponsored by China, main sponsor waabwe oba ye main largest economy waabwe. Kati nabo kyebabakoze Donald Trump n'ateekako China Cold War olutalo lugenda maaso wakati wa China ne America olwa economy. Kati nalo lutandise okunafuya olutalo luno nti esaawa eno omuntu abadde ayimiriddewo Russia economically yani ye China oluvannyuma lw'okukwata Russia ne bagiwambako ebyobugagga byabyo byonna abagagga ba Russia baali ba sponsoring okuli ba Ibrahim Abramovich n'abalala bali batadde sente mu Europe ebyobugagga byabyo byonna babikwata ne banga tebakyasobola kukola ki kusavisinga lutalo. On top of that ne bakwata n'ebyamaguzi Russia byalinga ng'etunda ne babako sanction. So kitegeeza nti economically Russia abadde agenda ku dependinga kwani ku China. Kati acha dependinze ku China ate America kiyakoze ate nayo nemukwata nemuteekako nemutandikako Cold War oba economic war wakati wa America ne China. Okitegera kati Cold War tosobola kuba nti oli mu Cold War olwanagana n'otaase economy yo ate okyafaninga. Kino kigenda na kunnyonnyola lwaki China ne kyadirenze okulumba Taiwan kubanga era bituuka ku munywanyi waabyo si birungi. Okitegera kati Bungereza we yagize ekintu ekyo okulaba nti kati Russia badde etandise okulumba lumange lingange wangula olutalo bamaze ne bakkiriza ne bagamba Ukraine akozese ebyokulwanyisa asobola okustrikinga munda in self defense. Nairanga n'olunaku olwaleero tumaze okufuna amawulire nti ebyokulwanyisa long range missiles eza United States of America zimaze okulandinga mu ggwanga erya Ukraine. Kitegeeza ki bano baagala kuddamu kiri ekya Soviet Union kye baagikola. Okitegera eno mu Africa balaga nti ba dictator babatwala. Teri dictator ali wansi wa Russia na China alina mirembe teri. Ne Ibrahim Traore nyini gwe mulaba ono alina amaanyi ku social media akoze enkyukakyuka ku social media naye nga ku ground waliyo olutalo naye mumulaba naye kati ebiseera bino byali mukati ali mukweraliikira nti wali banne okuli wa Niger n'owa Mali batandise atokola ki batandise okulangirira date z'akaluje zigenda okukola ki we zigenda okubeerayo nga baali bagamba ebyo bina by'obufuzi babijjewo oli omulanda akugamba teri kulonda nja kwesimbawo after ebisanja 5 byonna arrogance gyabadde bakoso gyanti etandise okukakana kino ekintu kiva kuki the main force wali main gundi ekisosi bagitaddeko ekizibu okigera bagitaddeko ekizibu omu Ukraine atabukidde omu Russia omu Ukraine atabukidde omu Russia amukuba bakimanyi nti ono underdog ono era Russia ali ekimanyi nti egenda kujja emukube mu wiki emu nga emumaze naye kati ekintu kya Soviet Union kibagikola Putin alabika kyatalivisinga kubanga Soviet Union yeno yali yamanyi ate wetwogera Russia omujeba nti kati yamanyi militarire eyina ebyokulwanyisa inaki naye ate eyina kyetalina kyebagijjako under Soviet Union nti bayina states jukira states zino singa beerawo bawalusewo olutalo for example World War bano ba colonial masters bajja mu zino ensi ze bakolonizinga ne bajjayo amagye ne gagenda ne galwana ku side zaabwe. Okitegera kati ekyo Soviet Union yali ekina mu lutalo lwa Afghanistan era ekyaviirako Soviet Union okutandika okukola kyokugwa bino bye baamukola tebamuluma tino bamukuba nuclear baprolonging olutalo olwo ne bakwata economy ne bakola kino bagikuba ne bane bonna abali emabega ga Soviet Union abali basponsa be abakyalibe abali bakozeza alliance nga ze tulabe zino Vladimir Putin zagenze okukola okufuna wa North Korea bakola alliance ne wa North Korea akoze ne wa Iran bagenza akola za alliance ezenjawulo nabo bennyini ate babateeka ko olutalo kino nayo kikunya nti ono history ali mu kweddamu bennyini naye simanyi lwaki abantu bano tebamanyi history ate nga history yatuyambako okukola kyokwetereza nti olabye wakakola alliance ne Iran Israel esitudde ennyonyi egenze mukubye wemala omukuba ate Iran ayise America badde ku mmeeza omuntu gwakyalina essaawa eno ng'owebboga akyasobola okuboggolawo ye Kim ono wa North Korea yakyamuyimiriridde olw'ensonga ye Kim tayagala kumanya olwedde ensi bajaavuwaza dda kati yeetaaga comeback kati comeback eno Kim akimanyi nti endagaano yo nayo neenaakolebwa wakati wa Russia ne America egenda kuba emufevalinga nga mbi oba nnungi
egenda kumu impactinga negatively or positively senga America ne Russia banakola endagaano eri positive ku lwa Ukraine kubanga endagaano zino balina gikola America na Russia ku lwa Ukraine ndoza mulaba how strong these people are olwa Ukraine otalo lugenda maaso endagaano zino zinakolebwa wakati wa America ne Russia oba wakati wa European Union ne NATO then ne Russia kati ye Kim akimanyi nti endagaano zino zisobola okukola ki zisobola okumufevaringa yensonga waki meeting zona zona muziraba Zelensky abeera mu America era Putin Trump n'ayigamba Putin jangu mu Alaska tukole ki tulabe ki ekiddako olutalo baluteseza mu ggwanga lya America so ye Kim yayina ekibalo kyawe kusobola okutaasa economy naye ate Russia yo economy egenda kubeera wa kubanga kati baba bakubidde plant bwetu ne Storm Shadows oli ku muntu atalina kyakufiirwa ku nsi kuno tolwanagana na muntu nga talina kyakufiirwa tolwanagana naye kubanga Ukraine akuba Russia akimanyi nti byonna Russia byayonona America ejabbiza only that ekintu kyetasobola kuzza bwe bulamu bw'abantu obukola ki obutokoma okugira mu kino ekintu naye kati Russia bafiirwa obulamu of which ne economy bakola ki bagikuba kati agenda jigira kwani eno bamukuba economy bagisanyawo ate ne bana bamukiririza bonna ate bali mu basigula bajja kugwanga lya Russia babateeka wansi wa America tugenda mu Russia negenda okusaanawo senga tebabaako kyamagezi kyebakola kibakola militarily w'amaanyi Mitali wamanya utalo yulugana tugenda genda myaka 3 basobola oddulwana naye economically anasobola okuyimirira anasobola okusurvivinga okitegera bo bano bajja kufandinga kati already Africa batandise basalako okitegera bonna bakkiriza batandise ba isolatinga bakotandise kwata zino ba dictators babajjako beddiza amatwali gano bageddiza kitegeza ki economically era Russia bagenda kujijja konze nabagamba Africa eno mugenda kulaba nga trade eri wakati wa ba capitalisti bokaboka n'aba communisti ba trading bokaboka ngate kyali ebyakwegatta muno tukole gundi ate nga tumanyi kino wanene aba capitalisti ku Africa begazanya be bali mu African Union be bali mu East African Community be bali mu ECOWAS be bali mu COMESA kati ono yakakola yaka bloko kamu bakaita ka Sahel ke yakakola kokka ovuichi ate nabo bavu tebalina sente kyebalina bya bugagga nti idiza francophones ebyobugagga babiddiza ne kakati gye babitunda sente zinavayo ngolede bayononayo ebintu ebyo bino okusookanga n'oweebuuza nga tonnatinkula kintu kyonna kyonna nga tonnadiringa na muntu okay uranium mumujje ku France mugimujjeko era uranium mumuwa Russia na China Russia enasobola okusurvivinga economy wadde ebyobugagga ebyo birina kubanga oli ku muntu asobola n'obikuba gundi asobola biteekako sanction n'azibiteekako nobanga okolera mulosi naye bakola ebya Uganda kati bitundibwa ku black market okitegera ekintu ekyo gwadiringa naye so waliwo factors ezimu z'otunuulya nga NRM mu butuufu nga mwetaaga dialogue yokka you cannot survive this temusobola nabagamba mwerigiza ku basajja bano naye bana abasajja otawule bali mu lunene teri kamyu kasobola kweteeka mu lutalo lwa njovu ow'empologoma zirekezirwane we ziba zirwana tobyeyingizanga muli kamyu mweyingiza mu luno olutalo de-dollarization olutalo decolonization temusobola kulweyingizamu ne musurvivinga mugenda kumaliriza nga mutulabyeko nnyo ate bano bali ready batwala engeri yonna gye mwagala temula ati kati tuli mu kalulu emirembe mugikuumye ekyo mbadde mugikuumye polisi ekolanga we twagibala naye ate ebyo blockage bye muteekamu naye bijja bakubya bano abasajja bajja bakubya ebyo blockage bye muteekamu kubo so mwebeereremu bulungi naye mukama wamwe bamuttamu omuntu ye Vladimir Putin bamuttamu omuntu yes bamuttamu omuntu Storm Shadows tezamuyisiza bulungi nnyo ate nga Ukraine amugamba nti ayina nnyingi nnyo mu stockpile nga ne Bungereza amugamba mama tugenda kwongera zi Storm Shadows omwongere omukube bo bali ku distraction mission gye balimu nti ne banagamba nti kati ne wanabanga akoze oluvengevenge nti kulwanagana naye era bajja muyisa kubanga already onabeera yamukozeeko da damage bye muliko nti ajja kukwata nuclear zikuba ensi yo nani abaga nti nuclear amalaga zikuba we batyo ani agamba nuclear amalaga zikuba ne wobeera naye basobola okukuba nga togikozesezza aye ne bakuwangula oshegera basobola okukuba India yakuba Pakistan nga bonna ba nuclear powers mwalabako nuclear Pakistan gyekasuse mu India mwegisanyeewo so nuclear tebakira ku machano malaga gikasuka kana Soviet Union utawolo chemugana nuclear Soviet Union yate jirina naye lwaki yagikasuka so ebyo baliko just ekintu kye baliko bano bo kuono na economy ya Russia kumwavuwaza ne bano bonna ba dictators ababadde bagize kubanga obotebetaga kusanyawo Russia wabula Russia gijjeko connections zonna zerina alliances zezimbye n'ensi zijjeko economic powers zonna zitwale mineral rich bitwale okakana ngokoze ekingo mukubye ku ttaka kye kimu kati America kyali mu kola China ubo diringa no mu China tugenda kukuba sanction uboli mu BRICS tugenda kuba sanction ya Uganda yamaze okugabanako ku sanctions ezo 15% bazituujja oluvanyuma la Jessica Alupo ogenda mu lukungana lwa BRICS olwali Brazil nibatuujja sanctions ezo tuzirina twali tulozezaako so kati Uganda naye ebeera etya kyovulaba eno gundi ya China yabaddeyo ku showcase gye baakoze nga balaga ebyokulwanyisa Uganda teyagenze wadde okusindika representative emanyi kiki baddako emanyi kiki basobola okugikola okitegeera ekintu ekyo nabagambe sponsor wa NRM ye Russia ne China nga bayita mu kabinja ka G77+1 whereas
but National Unity Platform main sponsor is the colonial master kubanga has a lot to lose than us. Tusobola okwejjirako government tusobola okera ku macha ne twegugunga ne tujijjako naye ate nabo balina okulaga nti no bali bakinamu mukono kyo bola tuyise mu police yaabwe. Yes, the capitalist policy. Okitegera ekintu ekyo. So ebyo bye mugiragira twali tulabya banene emirembe nga lubana abantu tebabazanyirako nabagamba ebintu byonna byonna osobola obikola mu nsi ne tozanyiranga ku muntu gwe bayita capitalist. Capitalist muleke tetulabangako communist state oba capitalist state ngevudde mu capitalism negenda mu communism tekibeeranga ukko nga n'omuntu yali agala okukikolako bali bamuyita Thomas Sankara ne Museveni bonna bajjira mu kiseera kye kimusagala mu kyerabire ekyo. Museveni mu 1980 yali ayingira ensiko wali Thomas Sankara naye mu kaseera ke kamu emyaka simingi nnyo yali awamba. Museveni amala okuwamba akwataga ne Blaise Compaoré Thomas Sankara obuyinza abukolaki abufiirwa. Kakati olaba nti history yezeemu bwezi waliwo Thomas Sankara wano waliwo Kyagulanyi under capitalism policy. Kakati wali ba communist balese era ne bakuleti byonna Ibrahim Traoré byakola Thomas Sankara yabikola. Oshigera Thomas Sankara yabikola naye ya succeeding ezo nabagambe ezo francophones zino kudamu bakama baazo ate kyo bulabo no mwana Faye ina amagezi president Faye ina amagezi Faye yasooka nakangamu abafalansa bano wamalo bakangamu ne batya kakati ate yeke nyini ate nabaza mu bagaining chip ate France Senegal ne dayo mu francophones naye nga takoze eki takyusiza police eno nenga amuzizayo mu ndagano ne bakola kino batesa wensi bwete oyina okukyuka naye bino byokola mbogende mu non interference policy nga toyina population oba omala biseera okiga ensonga lwaki this NRM government cannot survive the capitalism policy olw'ensonga ki tebalina the third factor which is the forcing factor gye tuyita population temugirina kyovola bakati kulalizi bagezaako okulaga anaffe tulinayo amaanyi ne baleeta abaana b'essomero ne bateekawo ne baleeta abasibe ne baleeta abasirikale owa kamera n'agirunzika bw'ati n'atulaga ekifaananyi kirala ne Museveni ayogera birala atuleetera ziraala ezanjawulo omanyi balina kati n'akodyo ke batandise okukola bakwata ebifaananyi bino kati ono waba ayogera onasoka namukwata nga yogera mala nateekawo ekifaananyi n'agira kamera n'amugjawo tebalaga gundi emu ng'oli wayimirira bano abaana ba Nuupu bayimirira ku stage we bati ne bakwata nga His Excellency Kyagulanyi ayogera ne bakulaga ne kamera ne bano balina ka edit ke bakola nti ono aba ayogera najja n'ateekawo ekifaananyi bw'ayogera n'abaana abantu njagala mwetegereze ebifaananyi ebyo bifaanagana ebyo byepayida njagala mwetegereze ebifaananyi byepayida mwetegereze mu Northern Uganda njagala mwetegereze ebifaananyi ebyo byonna bifaanagana okitegeera ekintu ekyo kibali mu kukola. So ebyo temwerimba the reality is babeetamwa kati ate abeyo tebamanyi kulabisa ne mulinde mujje ebitundu ebirimu okulabisa abaana bagenda bateeka ku kamera mugenda kola kipiga. So nze nabagamba bano ba capitalist teri yali asudde ku state yaabwe naye ate communism Soviet Union bagisuula okige bo bebagisuula ate kati bafokasinga ku Russia bamufokasingako eso ebyo bimudawo bimutiisa musimanyi Russia egenda lumba Bungereza Russia egenda lumba America ebyo balimba kyemugamba mu Soviet Union lwaki terwaliko mwalabako olutalo mu Bungereza oba bali balwanira Afghanistan osigira olwedde basetinga battleground ekintu ekigiyisa world war nti zino colonial masters bano bagenda mu nsi ezo eziri wansi waabwe ne bajjayo amagye osigira ne galwana ku side yaabwe ne battleground always they choose a battleground ebeerawo temugamba mune ebikompola ne babikasuka e Bungereza simanyi bakasuka ebikompola mu America ebyo temwerimba. Russia eri mu kutekinga damages eri mu kufacinga damages naye togenda kulaba kikompola mbuno kivudde Russia mwajja kikube mu America nga akoze eki ne bakyalibo bennyini bakuvaamu kyovolaba Russia aliemaze okufuna advantage ng'ekimanyi nti senga America erumba Venezuela kati ne Russia naye genda gikozesanga advantage okusobola okukola ki okusobola okwesasuza naye America nga calculation yazibala dda teyalumbye Venezuela era yamukutte ne mu forcing into dialogue kati bali mu dialogue okitegeera naye Russia nayo yali ekimanyi nti egenda kwesasuza America ne Bungereza kibakola ki kibamukolera Ukraine asobola okubanga yekola ki nga yeetaasaako obuki kikyakoze ki kikyagaanye. So nyongera okubagamba ba NRM embeera yammwe embi nnyo muli bubi nnyo sponsor mwe bamuttamu omuntu kati simanyi ngeti gye mugenda kukikolamu kuba tulabe first son wammwe nga always asinkana abarasha n'abachina ba generals okulaba nti at least embeera yonna weebereze basobola okumutaasa naye akati kibamukola sirowooza nti anasobola okufokasinga ku ntale nnyingi ennyo bwe zityo already ayina olulwo olwa Ukraine lukuba munda akati ate ne lunajje nti ate n'ataase mu okweremeza ku ntebe abantu tebabaagala kale kwegamba resources abayonoona nnyingi nnyo so nyongera obajjukiza nti mukyalina avenue eya dialogue mukyagirina so mbagamba mukozese avenue ya dialogue eno kubanga ono Mungereza bano ba capitalist si abantu abajja ne bakuba bukubi babeera bakuwadde chances nnyingi nnyo ng'oganya okola ki ng'oganya okuzikoza so mbadde mbagamba emputu tegenda bayamba ebyo bimugamba nti tulina state powers simanyi electoral commission yaffe waliwo certain time wegenda okutuuka nga Simon Byabakama takyakolera mu nkwawa zammwe eyo mugirinde kiddamu
time ejja nga Simon Byabakama takyakola ku ntoli zammwe nga Simon Byabakama alina okukola nga police weegamba nga democracy wagamba mushigire kitu ekyo bino Aneti Amongo byali mu infiltrating nga alemesa abaana okuregistering ebyo nabyo mumala biseera just mulagira waneno maanyi naye senga police ene nagamba nti kati kureactinga temugenda kumalako temujja kumalako just mwerimba bwerimbi so nyongera kumya mu Uganda ne Uganda tugenda mu Uganda kubanga otunulya foreign police notunulya history notunulya nebigenda maaso ku ground NRM ina 0 out of 100 so tusinkane for God and my country Uganda respect